Katono nyo full figure. Katusoke twegatte ku Eric Yiga ali mu bitundu by'emukono mu bitundu by'e Nagojje bebawa contract eruddeyo babeevuma. Bakoze eki ne contract ezo zebabawa Eric Yiga tusanise okusinkana enkya ya leero program era Omusunsuzi kwokerera e Nagojje contract ebintu bye babawa babikola Munnayuganda yeetaaga okukola. Mukone senguka tuvire. Munnayuganda alinze ekiri e Nagojje. Neyanziza nnyo Robert Mutebi ne Jennifer full figure. Jennifer full figure mukono tegenda kusenguka naye at least mukono tulaba nti balandise okubeerawoko enjawulo. Mu mbeera y'emu abakulembeze mu gombolola y'e Nagojje bavuddeyo ne batabukira abakulembeze aba district be bagamba nti baleeta aba contractors okukola emirimu egy'enjawulo egya gavumenti omuli okuzimba amasomero zikabuyonjo n'emirimu emirala kyokka bano tebabanjulira nga bo ab'eggombolola. Okusinziira ku ssentebe w'eggombolola ey'e Nagojje Stephen Nsubugandawula agamba nti ebiseera ebisinga disitulikiti ereeta abantu bano mu bitundu byabwe omuli okukola pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo kyokka bo bababuusa amaaso kyagambye tebabayisaamu amaaso tebababanjulira ne bamaliriza abantu bano nga bakoze emirimu gadibengalye nga ne batuuka n'okwagala okugezaako okulondoola nga bo abamagombolola nga tebalina we bagenda kubasanga olw'okuba nga tebabanjulira. Nsubuga agamba ekiseera kituuse abantu bonna abazokola projekiti za gavumenti mu kitundu kyabwe okusooka okubanjuliranga ku magombolola nabo kibayambeko nga bo abatwala oba abakulembeze abali mu bitundu bino okusobola okuyambako okulondoolanga emirimu egya gavumenti okwewala abakontrakita abakola gadibengalye. Awadde ekyokulabirako nga gye buvuddeko waliwo bakontrakita abayitibwa ku ssomero erimu okuzimba kabuyonjo kyokka wayitawo akaseera katono nga kabuyonjo gye bazimba eguddemu ne bagezaako okulondoola bani abakola omulimu guno wabula nga tebamanyi wa kubajja. Wabula mu kumwanukula ssentebe wa disitulikiti Reverend Peter Bakalo Mukasa agamba naye ebiseera ebimu agamba nti abantu bano abogerwako naddala abakola ku mulimu ogwo naye yalema okulemerwa oba okubagoberera kubanga mu kiseera we bajjiramu teyali mu ntebe naye n'agamba nti kino bakisazeewo buli bakontrakita bonna abaleetebwa mu kitundu bayina okubaripootinga oba bayina okubanjula eri abakulembeze mu kitundu eyo gye bazze okukola omulimu okulaba nga bajjawo okukola emirimu gya gadibengalye. Embeera bwetyo bweri mu ggombolola y'e Nagojje. Over to you Robert Mutebi ne Jennifer Fulufiga. Tuyanza nnyo tuyanzege Eric Yiganze. Ekibuuzo kye neebuuza kiri kimu nti chairman bw'anaaba atandise okuyingira mu nsonga eza contract tewagenda kubeerawo okusika omuguwa wakati w'abaalondebwa kubanga contract ebiseera ebisinga guba mulyo. Yes. Buli muntu watunuulira contract. Alaba contract amanya nti wano nange wenjiviiramu nja kuba njinamu oluba. Awo wali obuzibu kuba tulaba bannaffe bano aba City Hall. Obuzibu bwe basinga okufuna bw'olaba nti bwe baweerawo meeting council egenda okutuula ng'erimu ebya contract bajjula bati. Bajjulanga anti bamanye nti bagenda tema nange contract we nagiviirako nja kuba nina omusingi nja kuba ndidde ng'ettama lisesetuse eddoko linga ligaziye. Naye kyannaku ate kyakuswala ky'amaanyi. Era wentege ndaba nga waliwo obuvuyo bugenda kubeera w'amannyo okubanga chairman avuddeyo n'akiyingira ataddemu ennyindo bajja kola nti batulemesa omulyo anayagala kulya ku kyaffe buli muntu ayagala kulya akaffe naye ng'ekyo kyemunayo akaffe kye musobole musooke mukolere districts mukole constituency zammwe tukolere eggwanga lyaffe kubanga tugenda kubeera bannayuganda tetugenda kubeera bantu bansi ndala kyannaku kyenyamiza ate kiswaza